Amaloboozi gengenda okuzanyira ga mukyala Pr.Jengo gwe yayanjulira ekkanisa asako n'ensi yonna kuba yamwanjulira ku kamera newankubadde babadde tebannakimakinga official okugenda mbazadde ng'enteekateeka ziri mu kkubo. Kakati amaloboozi gano omukyala ono agezaako okubaako omuntu gw'annyonnyola nga omuntu oyo amubuuza ku kituufu ekitambula ku social media. Jjukira nti okuviira ddala olunaku olw'eggulo amawulire gasaturatinga galaga nti omukyala omusumba gwe yakamala okwanjula eri ekkanisa ate nti bamukutte n'omusajja mbu owa Boda. Era mbu omusajja okumanya omukyala wawe yabadde mbu bakozeseza tracker. Kakati omukyala annyonnyola omuntu ono omu gwe yabadde naye ku ssimu. Nakitegeddeko nti yabadde ayogerako na tumwebaze Godfrey ku ssimu ng'agezaako okumubuuza, sister, is it true bino byendaba ku social media bituufu omusajja ali atya, bakutte mu bwenzi, kiki ekyatuuseewo? So omukyala annyonnyola munne ku ssimu basoose mu lulimi lwewaabwe lunnansi lwabwe n'amutegeeza nti tewali buzibu, omwami mulina era ali bulungi, nawankubadde ogenda ku interpretinga bubwo akatambi kano oba amaloboozi gano. Sooka owulira amaloboozi ago then nzije nkwongereyo. Hello. Yes, Amina. Na interesi mutakutukwata na kusenchana message WhatsApp na utakutugarikam. Ati naza kuza internet nshanga story yaho. Oba wabireba ho batu wabireba. So what happened? It's not true. Hey. Bishine bafachi. Yeah. But have you followed the story? Wajire ebi wajira bamwachuma. Hey. Sister Tambiha. Okay. Let me hope so. Okay. Kale, have a good night. Musumba mundabire. Kale, atusinzidde buterevu ku Mukutu Viki exclusive. Oyo gw'owulidde ye mukyala Pr.Jengo ku ssimu oba ku lukomo. Awe yabadde agezaako okubaako nga annyonnyola omuntu gwe mbagambye mwami tumwebaze ng'ayagala kakasa ddala kituufu ebigenda maaso ku social media bituufu. Ekisookera ddala mu kyo omuntu azizza omusango ebiseera ebisinga kiba kizibu okukkiriza nti azizza omusango, ate ebintu ebimu biswaza. Kizibu omuntu okusanga mbwenzi olugambo ne lutambula, bwe lumala okutambula then omuntu omu n'akubuuza neddala kituufu wabadde mbwenzi, gwe n'okkiriza nti kituufu nabadde mu bwenzi. Ebiseera ebisinga it's hard to accept nti obadde mu bwenzi oba obadde mu nsobi yonna. Bakutte ngobba ne gatambula then oluvannyuma ne bakubuuza omuntu omulala nti neddala kituufu gwe wabbye n'okkiriza nti nze nabbye. Ekyo tekisoboka. Ebiseera ebisinga twamanyira okwegaana n'ebituufu. Kakati video soko jimpereka like esobole okubeera ng'etambula etuuke kwese kinuma ayagala okugiwuliriza n'okugiraba mukadde atatwegattangako mbutongole. Guno gwe Mukutu Viki exclusive ogukutusaako ensonga mu bwangu ne guzimerengula mbudde. Kusubscribinga bw'omala okusubscribinga kwata mukadde kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all notification ku simu ku computer oba ku tab yo
ojja kuba ozifuna bulungi nnyo nnyini ddala. So ng'ate gwe alina ebizibu eby'enjawulo, nkuzigira Haji Miti Mulombi wa Ddwa, toddeyo n'ofana ebizibu, osobola okuba ng'omukubirako ku nnamba y'essimu ejulaba ku screen yo. Ebizibu ne biba nga oba oli awo bigonjoolwa. N'abali ewala musobola okukozesa ennamba eyo ku WhatsApp. Yadde oli bweru wa ggwanga, gwe munnyonnyola ebizibu byo yalaba engeri gy'akuyamba. Bwe kiba tekisoboka era akubuulire, bwe kiba kisoboka akubuulire engeri gye musobola okuba nga mugonjoolamu ekyo. Jjukira nti ebizibu tebyewalwa, naye ate osobola okubigonjoola singa biba bimaze okutuukako. Now, mukyala Jengo bwe kiba nga kituufu yakoze ekintu ekyo nga baamukwatidde embwenzi ku salaama, awe waakuleekaana nga bwe bagamba, ate kiba kifaananyi kibi eri musumba, era kiba kifaananyi ekitattana erinnya lyawo musumba Jengo mu mbeera nti omuntu gwe yavaayo okwanjulira ekkanisa oba okwanjulira ensi awangadde naye nga bwe yannyonnyola teyakamulaba, naye ebbanga lye bawangadde tebabeeranga official oba tebatongozanga bufumbo bwabwe, newankubadde nti ate bayimiridde nnyo ku musingi ogw'eddiini, of which eddiini tebakkiriza kubeera mwembi nga temuli bafumbo batongole. So kati kibeera kifaananyi kya bulyazaamaanya oba kigenda kuba kifaananyi kibi eri omusumba nga ekifaananyi kireeteddwa omukazi okuba nti amawulire agamutambulirako galaga mbu yakwatiddwa mu bwenzi. Okusinziira ku byatambudde byonna olunaku lw'eggulo nti omukazi baamukutte nti baamukutte n'owa Boda, wa Boda ng'amalayo okusinga omusumba. Kaakati omukyala ye bino byonna abisambajjazza, abyesambaze, abyeganye ku lukomo lw'essimu lwabaddeko n'omuntu omu. Omuntu omu amukubidde essimu nga amuyita sisita, n'amubuuza ku mbeera egenda mu maaso ku mitimbagano gy'alaba. Of course omukyala akyogedde lunywe nti naye yawulidde era yalabye ebyo byonna ebigenda maaso ku mutimbagano, naye n'agamba si bituufu. Then ono abadde ku ssimu amubuuza, nange akansuubire byonna by'oŋŋamba bye biki, bye bituufu, naye era omusumba kale mundabire abanga akola ki nga gyali, era kansuubire sisita tokola ki, tonnimba. Now ekisooka, omuntu gwe bakwatidde mu nsobi, ate ensobi eswaza, sisuubira nti asobola okukkiriza nga waliwo omu ku bantu be asobola okumubuuza nti ddala kituufu bakwatidde embwenzi n'okukkiriza immediately nti bankwatidde mu bwenzi. Era sisuubira nti singa ggwe omuntu bakukwatira mu bubbi oba bakuteeka mu situation enzibu nga kituufu wakoze ekintu ekyo, ne wabaayo omuntu omu n'akubuuza nedda kituufu wakoze ekintu kino, sikusuubira ggwe munnayuganda omufirika omutuufu gwe mmanyi n'okkiririzaawo nti yes nakikoze, awo nno nga tebasangika. Era ebiseera ebisinga omuntu weegaanirawo ng'omutima gukugamba mukyala Jengo wabaddeyo bakutte, ng'omulala gukugamba geza oyogere amazima oba toli mufirika, ng'omulala gukugamba geza oyogere amazima oba toli mufirika. So ogenda kwesanga nga kizibu bwe bibanga ebyasoose ebigambo fuluma nti kituufu baamukwatidde embwenzi bituufu, ate bino eby'essimu ey'eddakiika emu bibeera bizibu nnyo byakutukakasa nti bye bituufu. So okusinziira ku byatambudde, osobola okwebuuza nti kyazze kitya omukyala okumukwata nga bamukwatidde mu bwenzi ne bamusanga ku salaama. Akigambibwa nti mbu ekyo kyetwawula ku Vika Exclusive n'emikutu emirala, kigambibwa nti mbu kozi tebirina bujulizi,
aha nti omukyalo ono batrackinze mu tracking era abasinga mwebuuza bamutrackinze bati ebiseera ebisinga abantu abavuga amamotoka gaba mu tracker bagateeka mu tracker omuntu asobola okumanya location emmotoka weebeera eri ekyo kimu kyakubiri amasimu ebiseera ebisinga nago bagateekamu bu tracker waliwo ka device kaba katini nnyo ke bateekamu basumula essimu ne bakateekamu so kasobola okukulondoola wonna woobeera okola ki wonna woobeera oli kati ekigambibwa nti omusumba yalondodde omukyala n'amwekanga ng'ali ku salaama ewakulekaana era nti mbu naavuga jje alabe omukyala kuba nti mbu yabadde amukubira eggulo limu ng'olunaku lwonna omukazi takola ki nti mbu nga takwata ssimu munkwate bulungi nti mbu kuba ku bonna aboogera n'ebitambula byonna tebirina bujulizi bwankomeredde oba bujulizi bulabwako bukakasa nsonga ekyo olaba yeeganye eddakiika emu nga takakasa nsonga kati ekyo kigenda kututaasa okulabanga obujulizi singa bunaaba buzze tusobola okubugattaganya na embeera nga bwe yatandise so kisinzi wekigambibwa nti omusumba bwe yagenzeeyo n'asanga kituufu mukazi we n'omusajja nga munange ensonga ziri kutambulira ddala kale kati byebyo naye nga nalabye abaana batukomoka omugambo kati lwaki musumba teyalonda mu bakyakigaalo omukazi oyo twamulabirawo mulungi nnyo tatafumba era munyalwanda banaye abanyalwanda bakola ki mbuuzamu abanyalwanda tebafumba kuba buli gwempulira agira abakomentators nti omukazi munyalwanda nnyo omukazi mulungi nnyo abalungi simanya tebafumba kyokka ate omugambo guli ku social media meanwhile omukyala ye yabyeganye eyaganye wacha wewe wacha oyo sinze nze sinnayendako era omwami wange tannakwatirako mbwenzi nkikola ntya nze omukazi omweru bwenti omukazi omunyalwanda bwenti ayagala omwami wange Jengo okukira amayengo g'ennyanja nga nyenda biki munveeko nze sinnabakuyenda wama blaza nayenze koli blaza ddala kituufu ngamba mazima koye sinnayenda bali bampayiriza lwaki musibako amatu ga gundi omuliisa gundi tekisoboka senange sikkiriza nti ddala kituufu nayenze sorry mbadde neetadde mu kifaananyi nti nze oli kale ebyebyo ye Abyeganye Akatambi kankabongere musibe bulungi tusinkane mu updates eziddako mweraba. Hello. Yes, Amina. namba yawe nantajime nani interesi mutakukwata na kusenchana message WhatsApp na utakutugarikamu no after seeing WhatsApp message ati naza kuza internet nshanga bisitore byaho oba wabirebaho batu wabireba. So what happened? It's not true. Bishine bafachi. Yeah. But have you followed the story? Wajira bamwachuma. Sister Tambiha. Okay. Let me hope so. Okay. Kale, have a good night. Musumba munda bire. Kale.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 887 15 15